teriyo kukoonagana kwali kubaddewo mu byafaayo by'ensi nga kunene okusinga okukoonagana okugamba nti waliwo ekiriwo nga mutonzi mujjuvu ate nga kitonde kijjuvu. Lwali lunaku lwa Sande mukyala pasita n'abuulira ye yabuulira enjiri ku lunaku olwo, naye oluvannyuma lw'ebigambo bye yasembyayo ekigambo ekigamba mu Luzungu nti therefore Jesus Christ is full God and full man. Ate ng'ebiwandiiko byonna bitulaga Yesu ng'ebitendo byonna byaki bya muntu, nga woyinza okugamba nti si muntu bya magero. Aye tugenda okunula nga ne Musa abirina, tugenda kutunuulira nga ne Nowa abirina, tugenda kutunuulira nga bannabbi bangi bya magero bikubyeko tubiraba. Allah eyanyweza ensozi z'omu ttaka awaniridde eggulu eritaliiko mpagi, Allah nnyini kutambuliza mameeri ago ku nnyanja, alina okwambala bode y'omuntu afaananinga omuntu atuusibweko ebituuka ku bantu. Naye ng'ekyo kyonna tewali kkubo ddala okujjako kya Katonda kujja awangaale naffe ayite mu mifulejje egiri awo ng'atambula abuulira enjiri agituusa ku beeno agituusa ku beeri, ensirizi mulume empewo emufuuwe avumibwe. Naye nga Allah obwakatonda n'ebitibwa byonna abyeyambudde bw'ajje kutaasa kalooli ne seggane ne sekyewa ne galabuzi bakole batya. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tukyali ku mutume Pawulo eyayonoona eddiini y'Abanasara abagoberezi ba Nabbi Isa alayhi assalatu wassalam n'agijja ku kikolo kwe yali. Tulabye nga Pawulo omutume ekintu ekikulu kye yayingiza mu ddiini eno mwe mwali okugiteekamu enzikiriza egamba nti abantu baliko ekibi ekisikire ekibalondoola we babeera we kibeera. Oba oli mu muzikiti kiba naawe. Ekibi ekyo kivaawo n'okukkiriza Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu eyatufiiririra ku musaalaba awe kaggweeramu, yani ekibi ekyo awo we kyakoma. Kaakati nga mmwe abasigadde ekibi ekyo osigala okirina singa ogaana okukkirizaani Kristo nti yatufiirira ku musaalaba. Bw'ogaana kikusigalako ekibi kya Adamu, osigala n'ekibi ekyo nga kikulondoola. N'olwekyo redemption okutukula, salvation okuva mu bubi obwo, okuva mu kyonoono ekyo, okulokoka olina kukkiriza Yesu Kristo omwana wa Katonda omuki. Bwe bw'atyo Pawulo bwe yaleeta ekintu ekyo. Kakati nazariya ya Pawulo eyo yavaako ebintu bino wammanga, ndooza kambisome mu butongole. Ekisooka, bw'abeera nga omuntu aliko ekibi ekisikire, idhan ihtaja albashariya ila quwwa ilahiyya tunqidhuhum min hadhihi alkhati'a. Bw'abeera nga omuntu aliko ekibi ekisikire, idhan yeetaaga, yali mwetaavu omuntu okubeera ng'afuna amaanyi ag'obwa Katonda gajje gamutukuze gamuggyeko ekibi ekyo. Kitegereka? Kati Katonda talina busobozi bujjako bantu kibi ekyo, kale ng'alina kusindika omwana we omulamu abonerezebwe, abonyaabonyezebwe, atusibweko emitawaana, awo abantu basobole okubeera nga bava mu kiki. Katonda gwe tukkiriza abasiraamu, Katonda abantu ge bakkiriza okuva omuntu yatandika okubeera ku nsi, Adamu alayhi assalatu wassalamu, okutuuka ku ffe abasiraamu n'abagenda okukkiriza obusiraamu okutuusa ekiyama lwe kiriyimirirawo, bakkiriza nti omuntu waba alina ekibi kyonna, mongoberera, ne bwe kibeera kinene kitya ng'okutta so omuntu, abantu, ng'okulya ebisiyaga, nga obulyazaamaanya obw'amaanyi, bal ne bwe kubeera kaafuwalira mutonzi Allah subhanahu wa ta'ala.
ffe tukkiriza era ebadde enzikiriza y'abantu yenzikiriza y'abannabbi nti omuntu adda buzzi wa Katonda n'amusaba okusonyibwa. Ekyo nekikola kitya? Abadde eyakaafuwalira Katonda subhanallah n'ekyo afuuka omukkiriza. Afuuka omuki? Omukkiriza. Neyenenya shiriki. Qul lilladhina kafaru, gamba abakaafuwalira Allah subhanahu wa ta'ala, iyantahu, singa balekerawo ya ne badde eryani eri Allah subhanahu ne beenyeza Allah, yughfaru lahum ma qad salaf, Allah nga abasonya benne byakola bitya ebyakulembera. Naam, teriyo zambi ne biradde ne litya kale nekibeera nti bwabanga yenkola ya Allah subhanahu wa ta'ala, bwebanga yenkola ya Katonda ku bikolobera ebiki ebinene, watyate okubeera nti Adamu alayhi salatu wassalam Allah yamugaana ntolya ekibala ekyo n'akikola atya? N'akirya. Eyo sobi era lyali zambi, era nabi Adamu yali enenya, yali etonda. Naye abaffe mu madiini gonna mu nzikiriza ekyo kyekisinga ebikolwa byonna abantu bawangaliramu mu kunyiiza Katonda. Naam, aljawabu la, teri kubuusabuusa. Tiwaliyo ebikolobera ebiki? Ebinene ebyakolebwa era ebikolebwa, si bwe kiri? Kakati ate watya nga n'ekikolobero tekiri ku ggwe, si ggwe wakikola, wabula mbu olusu lwakyo lugenda lukubeerako. Abaffe tekimalira bantu okubeera nga beenenyeza Katonda ne kivaawo. Laba kabaka bw'akwata omwana we alinze eŋŋoma, ne muteekamu kaguli, ne mumulamula, ne mutwala ku kiti, ne mumukomerera ng'omwana wa kabaka omu bw'ati gw'alina gwaweerezaayo ayite mu kubonaabona okwo olw'okutaasa ab'e Masuuliita. Kitegereka? Subhanallah. Kakati bannange, Allah bw'abanga tawadde muntu bulungamu, alhamdulillah, ekiri ekinene, ekikolobera ekinene, laba munnange bwe kituuka ne kifuuka amazima amayitirivu, laba kizimbibwako eddiini, laba efuuka mizaani y'obukkiriza, ng'obukkiriza ekintu ekyo common sense kyegaana, n'omusingi gw'eddiini gwe kigaana, n'obwenkanya bwa Katonda bwe kigaana, nga bwe bukkiriza. Ate ng'okukkiriza nti oyo Isa nga bwe mulaba mu figa ye ey'obuntu, nabbi wa Allah Yesu Kristo, naam, nga bw'afaana mu figa ye eyaki ey'obuntu n'endabika ye, n'okubeera nti yazaalibwa omukyala ffenna gwe twegattako nti yayitamu Mariyamu, ng'ayita mu kifo ffenna kye tukola tutya ekimanyiddwa, n'alya n'anywa n'akola buli kimu, nassa, n'alina ebyenda, alina amaaso, sisimu yonna yaki y'abantu, nga yeebaka, ng'alibwamu enkwe n'ebyo byonna ebifaanako bwe bityo, okukkiriza nti oyo yali muntu era nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala, Allah gwe yatuma eri abaana ba Isirayiri nga kabonera akabalaga amaanyi ge n'obuyinza bwe mu kutonda, era nga azze nga kyamagero basobole okubeera nga bamukkiriza, naye enjiri gyakoze eki gyabaleetedde, ne bagamba nti eyo enzikiriza teyingira mu bwongo, eri yeyingira mu ki? Eri yeyingira mu bwongo. Kakati ihtaja albashariya ila quwwa ilahiyya tunqidhuhum min alkhati'a, min hadhihi alkhati'a, فضحى الله ولده الوحيد لإنقاذ البشرية. tuli ku kiri ekiva mu nadhariya Paulo gy'aleetedde abantu nti tuliko ekibi ekiki, mulabe ebintu ebyava ebyetoololera ku thiyori eyo ey'obubuze obw'amaanyi, erago nti Allah agenda kukwata abantu aboneeze n'ekikolobero kye bataakola, abuwangaalize mu buyinike n'ekintu kye bataakola, nga naffe abaana Adamu obwo obukendeevu tetubulina. Tetubukola tutya? Tetusobola kudda ku bazzukulu ba gundi ne tubalamulako obubbi bwa kitaabwe tali mubbi w'amatooke ku kyalo, ne tubalaba nga beefuddeko, balongoosa, bakola batya baki, ne tugaana okukkiriza obulungi bwabwe n'okulongoosa kwabwe n'empisa zaabwe ennungi, bukubanga jjajjaabwe kasukusuku ge bavaamu yali mubbi w'amatooke. Bane tubagundi tubabyenkanya, ekyo abantu bakikola, Allah yakikola. Ife obwenkanya Allah bwe yatutonderamu, buli omu n'amuwaako akatini ako, ffenna nga tukakasa nti bwava eri omu Allah
kitegeeza ati yennyini birombe n'amawanika g'obwenkanya Allah tabaraka wa taala n'awako buli muntu obwenkanya obulaba nti obuba buli azaamaanya kakati kitange bye yakola inzo bikola otya obinvunaana otya jjajja bye yakola obinvunaana otya kabira yange bye baakoledda nze obinvunaana otya si bwe kiri nze ndi ku lwange nze munvunaane byange munjajinge lwange si bwe kiri naye munnange kyafuuka acceptable kakati nga Allah subhanahu wa ta'ala alina okukwata omwana we omu yekka bw'ati the only begotten son omwana we omu yekka bw'ati amusaddaaka amuweeyo abantu basobole okubeera nga bava mu kibi ekyo ekisikire fadaha Allahu subhanahu wa ta'ala waladahu alwahid liinqadhi albashariya ekyokubiri ekivaawo awo wanataja minhu era mu theory yani eya Paulo bwe yagamba nti nno omuntu alina alkhati'a alwirathiya ayina ekibi ekisikire wanataja minhu annahu binafsihi huwa Allah hawala nafsahu insanan liinqadhi albashariya nimuvaamu ekirala nti si nti mwana wa Katonda wabula yeye nyini Allah yenyini yeyefuula omuntu atulokole waliwo akayimba mukajjukira kulaga ebigambo by'abaulama nti bitambulira ddala n'ekini kitusiibamu ewaffe mu miriraano byetuwulira mu masomero amali gebatusomedde yeefudde omuntu atulokole mukawulira ako egundi mweri egundi enyonza mweri twebaza Allah yatutaasaayo sekalukumani aliwa nanyenya mutwe yeefudde omuntu atulokole Katonda asonyiwa obusonyi abaki abantu ne bava ku kibabaddeko ne batukula Katonda najja ku nsi ne yeefuula omuntu kyetwagambye bannange nti obusiraamu buzimbibwa ku ta'dhimillah obusiraamu buzimbibwa ku kugulumiza Allah n'okumuggyako buli kika kya bunyoomoofu n'obukendeevu abasiraamu tugaana nti Allah taliiko bukendeevu bwonna wadde obunyoomoofu bwonna buli kitende ekyawaggulu kiri kwani ate deviation eno eya Christianity eyava wano yatambulya kutyoboola Allah olutyoboola olw'amaanyi Allah atambuza enjuba n'omwezi Allah eyanyweza ensozi z'omu ttaka awaniridde eggulu eritaliiko mpagi like kutugwira Allah nnyini kutambuliza mameeri ago ku nnyanja ayina okwambala bode y'omuntu afaananinga omuntu atusibweko ebituuka ku bantu naye ng'ekyo kyonna tewali kkubo ddala lyakujja ku mwana ono ekibi Adamu kyakola atya okujjako Katonda kujja awangaale naffe babonerezebwe ayite mu mifulejje egiri awo ng'atambula abuulira enjiri agituusa ku beeno agituusa ku beeri ensirizi mulume empewo emufuuwe avumibwe akola atya naye nga Allah obwakatonda n'ebitibwa bino abyeyambudde mbajje kutaasa Kalooli ne Seggane ne Sekyewa ne Galabuzi bakole batya nga lwaki ekyo kibaawo logically tekijja naye mu nzikiriza si bwekito bwe kikola kitya bwe kiri naye eyo nzikiriza yatuuka nekkirizibwa billions of people abo ne bagikola batya ne bagikkiriza ekyokusatu nataja minhu nadhariya hypostatic union hypostatic union wano wende muwuliddewo mweseewo akasetale wansi eno hypostatic union Allah kwe yayisiza Seeka Ali Kirima teeka y'ebirowoozo ku nsonga eno Seeka Hassan Kirima teeka y'ebirowoozo ku nsonga eno Mzee Abdallah Kirima gy'oli eyo ssebo teeka y'ebirowoozo ku nsonga eno taata w'aba Kirima naam Seeka Lukman teeka y'ebirowoozo ku nsonga eno ku nsonga eno hypostatic union Allah kwe yayisiza okulungama kw'abantu bano benkoonyeeko amannya gaabwe Allah yayisiza ku nsonga eno
nadhariya egamba nti Isa ilahun kamil wa basharun kamil, Yesu Kristo katonda omujjuvu atera mu ngeri yemu muntu omujjuvu. Wamasekali kirima siwe kirisebo mwaka zindaro. Sheikh kitufu ensonga eyo nga bwogambye Allah subhanahu wa ta'ala kweyagerera okubaako byentegeera netandika onnoonyereza. Lwali lunaku lwa Sande mukyala pasita n'abuulira yabuulira enjiri ku lunaku olwo yali asomesa nga kosa Lusamya, Lusoga na Luzungu. Naye oluvannyuma lw'ebigambo bye yasembyayo ekigambo ekigamba mu Luzungu nti therefore Jesus Christ is full God and full man. Eyo neye hypostatic. Kakati nebuuza full man full God bitya? Nitandika okunoonyereza mu mutwe gwange ekigambo kini kigaana okutuula. Full man full God. Nga mpulira kirina ekintu kye kiguddewo mu bwongo bwange nti fumitiriza wano nno kino ekintu Katonda omulamba omuntu mulamba byegasse bitya. Yani kugamba statement yagaana okutuula mu mutwe. Olwo lwe lunaku lwe natandika okunoonyereza nenoonyereza okukakkana nga senta kwelina okutebenkerera bwe busiraamu. Subhanallah. Eyo enzikiriza eyitibwa hypostatic union. Bwetyo bweyitibwa. Yenna ali awo okona mu bukonyi Wikipedia n'egikuleetera mu bujjuvu etegeeza ki anna Isa ilahun kamila wa annahu aidan basharun kamil, muntu mulamba ate katonda mulamba. Li anna dalal waladuhu dalal, olw'ensonga obubuze mutabani waabwo ayina kubeera bubuze, obubuze buzaala bubuze. Kasito gulawo omunyango gw'obuze noyingira mubuze munda, noyingira mubuze munda, wonna ebigenda okuva mu bubuze obwo bubeera bubuze, imma obubwenkana oba obutono kubwo oba obunene obukola butya obusinga kaawo. Kakati kyeki batwala mu kwebagala ekikolobero kino ekya hypostatic union, ekigaanibwa obwongo obusinga okubeera obutono, obusinga okubeera obutono. Kasaba akawaŋŋamula nti Allah yeefuula omuntu, ate ng'ebiwandiiko byonna bitulaga Yesu ng'ebitendo byonna byaki bya muntu, nga woyinza okugamba nti si muntu bya magero. Aye tugenda okunula nga ne Musa 2, tugenda kutunuulira nga ne Noah 2, tugenda kutunuulira nga bannabbi bangi bya magero bikubyeko tubiraba, ng'ekyo tekiyita bulungi. Kakati okubeeranga tumulaba figa ye ya buntu, tugenda kyanukula kitya? Tugenda kukyanukula tutya? Naam, tugenda okulaba nga afaananira ddala John Smith, afaananira ddala Livingstone, afaanaganira ddala omuzungu yenna oba omuyudaaya yenna oba omutuluuki yenna oba tugenda kukyanukula tutya? Tumulaba nga atambula, tumulaba nga ayogera, tumulaba nga assa, tumulaba nga anakuwala, tumulaba nga ayigganyizibwa, tumulaba nga asaba, tumulaba nga byonna tumulaba nga abikola byonna bikubyeko mu biwandiiko. Tugenda kifulumamu tutya nga wali tumaze okunywezaawo nti Katonda ate ng'ebitendo byonna ebimweyolekiseeko ebiri physical bye tulabako n'amaaso gaffe n'ebiwandiike naam alabika nti muntu. Kibava obuze buli kibava buzaala obuze obunene okusinga ku bwo eryana lyajja jjimu eryava mu bubuze buli ne bagamba n'olwekyo Isa Yesu Kristo ilahun kamil, katonda omujjuvu kisigalewo, wa basharun kamil, atera muntu omujjuvu. Tuyina qaida mu Luwarabu, qaida eyo mwagiwandiika naku lumu twali tuli mujalisa ne Sheikh waffe ow'ekitiibwa Anis ibn Saleh al-Muhandisi al-Yafi'i hafidhahullah n'atusomesa qaida eno. Ani agijjukira? Twaliwo ffenna siwe kiri? Ani agiwandiika? At-tanaqudhu yadullu ala fasadi al-madhhab. At-tanaqudhu okoonagana bujulizi obulaga ki? Obufu bw'ekintu. Okoonagana kw'ekintu bujulizi obulaga obufu bwakyo. Tulagana kino kifu, kino tekyava wa Katonda, buno si bulungamu. Idha wajadna tanaqudha, okoonagana kiraga obufu bw'ekintu.
walaysa hunaka tanaqudan fi dunya teriyo kukonagana kwali kubaddewo mu byafaayo by'ensi nga kunene okusinga okukonagana okugamba nti waliwo ekiriwo nga mutonzi mujjuvu ate nga kitonde kijjuvu. Buli kika kya kukonagana kw'oyinza okusiŋŋaana gamba ng'ogamba nti buno obudde bwe tulimu bwakiri ate bwa misana. Obulabye okwo si kukonagana kw'amaanyi nnyo. Gundi ayimiridde ate atudde si kukonagana kw'amaanyi. Gundi mufu ate mulamu si kukonagana kw'amaanyi. Okwo kwonna ne bw'okugatta tekusobola kutuuka kukonagana kuli ku ddaala lyagamba nti gundi oba ekintu bw'ekiti ye mutonzi omujjuvu ate kitonde ekijjuvu. Fatajma'u fi shay'in wahid al-khaliqa wal makhluqa. N'okuŋŋaanyiza mu kintu kimu omutonzi n'ekitonde. Fahadha min awdahi ad-dalal. Obwebuuzo obusingira ddala okubeera kiriya. Naye eno enzikiriza eya hypostatic union yateekebwawo era ekkirizibwa era eri kitundu kubimirizaawo Trinity. Mungoberera tugende mu maaso. Era mu ngeri y'emu wanataja minhu at-tathlith mweye enzikiriza enkolimire Pawulo omutume gye yaleeta ne muvaamu ekikolobero kya Trinity at-tathlith. Ezimbibwa okwo tulyoke tutandike okubeera mu nsi nga tugenda kulya n'okwata n'ogamba nti mu linnya lya paatiri n'okuba wano ku kyenyi n'erya mwana wano ku ddyo n'erya Mwoyo Mutukuvu wano ku kkono n'odda ku mmere n'otandika okulya. At-tathlith eyo Trinity. Trinity egambye twagambye tulina ebintu tujja bira mu maaso tuli mu kifo kyabyo. Trinity egamba nti bali bameka? Bali basatu. Allah nga ye taata n'omwana gwe yazaala, the only begotten son. Oli gwe twalabye ekangulumira nga bamukuba amagi bamubonyaabonya bakola batya. Kabaka Emmengo akutte mutabani we kusema Kookiro. Amusindisa agende eyo babonyebonye bakubwe bakole batya asobole anti abantu babakola batya abaagala nnyo abekangulumira n'olwekyo abaddiremu asobole okubaddiramu kaweeyo omwana wagende bamuyise mu mpisa efaanaganako bwetyo. Kiyingira mu bwongo seeka wange. Kaakati omwo ne muvaamu tathlith. Tathlith eyo kwe kubeera nti obwakatonda bukolebwa ebintu bimeka? Ng'ebintu bino bisatu co-equal and co-eternal. Munjuka twakala emisomo egigize CO notekawo kaddaasha wakati nyake mmanyako. Equal byenkanankana. Bino ebisatu teri kiboosi ku kirala. Ekyokubiri co-eternal byonna mu kwenkanankana bya lubeerera teri kiboosi ku kirala. Yani kyetwali suubidde nti kale waakiri Katonda taata anaabeera ng'asinga ku Katonda ki? Mwana. Trinity ekkirizibwamu Christianity, Abakatoliki, abalokole, Abakristaayo. Trinity egamba nti aba abasatu co-equal and co-eternal. Olwaleero tomenyeka bye twogera awo wenyini ku ssimu ng'ogenda ku Wikipedia, ng'ogenda ku mikutu egyo egy'amaanyi. Trinity kiki? Kiki bayita Trinity? Ani munene ku basatu? Bw'Obusiraamu bwabyanguya law kaana fiihima alihatun illa Allah lafasadata. Abange kiba kubeeranga bakatonda bangi abafuga ensi eno n'ebitonde bya Allah tebyali bandaddewo kaseera. Eno enjuba agamba agati eginzi nnyo eyisenyaawe mashariki makati era etambudde emyaka mingi byasamusa tukyuseeko. Abantu betukulembera banaagamba ffe tuyiyayo kapya si bwe kiri tukyuseeko si bwe kiri kati etandika okufa
bakendeddeko eno abantu bajja tuyisaamu amaaso bagambe tetuyiya kabineti etudde bali bameka basatu abasalo basatu banene siwe kiri egendeko mu north ne eriemu emwe tuleeteye ya bbulu yate ya bbulu bana eddungu nga lisusse okuva edda nedda banaagamba toggwako ebirowoozo siwe kiri katulitwale uganda gye tuliza tuzza amabira tumutwale yemeni siwe kiri gwe sino sinaali bungereza basabye kitwaffe abeeri bajja kujeema bajja kukyaka nobagala kulaba ku sino siwe kiri tubakyuseko bananga bafirika nabo enviiri zikakanyalidde emyaka enviiri z'abafirika zikakanyalidde emyaka n'ebisiibo ku mutwe tuzikyuse zigonzeemu siwe kiri olaga mulindeko nedda ate bannange amaanyi teweerabira bagenkanya ko iko and ko etaano siwe kiri bannange nedda tubalindeko tubongere kali emyaka 10 tunakyusa tukikole kati Allah kyakati law kana fihima alihatun illa Allah ensi eno universe bakubeera ng'eriko abagifuga abawerako tuli fenna lafasa tiyali bandadde sisimu y'obwakabaka buno obw'edduniya eteekeddwa okubaako supreme head eyina okubaako supreme head kale gavana weeri w'amaanyi nayina okupanga ayina jazza ensonga sibe kiri ne gavana weeri w'amaanyi ne bameeya bangi baba cabinet ministers bayina okusigala nga bayina top decision maker alagira ekikola kitya ekisembayo bwekito bwe kiri ku bwakabaka bw'edduniya ku bukulembeze bw'edduniya sibe kiri bwekito bwe kiri ku kyalo kakiiko kadife abantu bonna kwe bali abagagga n'abagundi ne bayina ensonga gye bazizza eryani eri abagundi olukiiko lw'egundi olukiiko luteekeddwa okubaako akola atya asalawo bwe kibanga bwekito bwe kiri ku bino ebyaffe eby'edduniya nga n'ekiswa mu kiswa mulimu nnamunswa tuli fenna illa anno obwakabaka obusinga obunene obusinga obugazi obudiiringa n'ebintu ebiyitirivu ebiri complex zino nsolo gano mazzi eno mpewo bino binyonyi bino biwuka gano majini zino zimalayika bino biki ebyo byo tebirinaako supreme leader tebirinaako supreme head tebirinaako divine creator nga ali omu al-qahhar alagira ekintu nga bwayagadde kibeere bwe kikola kitya bwe kiba tuli fenna bannange naye awamu n'ekyo ebintu bino byakkirizibwa abantu babitwala kakati mu theory ya Paulo eyo mwe mwava tathlith ogamba nti nno obwakatonda bukolebwa bameka basatu taata katonda naye alina omwana oyo tali inferior kwani ku taata we bonna byenkanakana waliwo wabbali mwoyo mutukuvu ekyo kika kya tathlith ekisooka tathlith ey'okubiri teri nnyo common waffe e Uganda ewali mwoyo mutukuvu waliwo Mariam yateekebwawo yewokusatu tuli fenna byebika bya tathlith emeka trinity emirundi ebiri eri mu nsi trinity esooka ewali mwoyo mutukuvu waliwo ani Bikira Maria trinity ey'okubiri ewali Bikira Maria waliwo ani mwoyo mutukuvu ye taata asigalawo mu kifo kye n'omwana asigalawo mu kifo kye abo nno ko equal and ko etaano kitegereka eyo ensonga endala eyava ku ekyo at-tathlith ensonga endala era eyava ku tathlith kwe kubeera nti nno wanataja minhu istihanatul maasi era eyo theory eya Paulo eyogamba nti omuntu alina ekibi ekisikire nevaamu okuwewula amazambi n'okusika mu bantu obunkenke ku nsalo za Katonda n'okufuula ensonga z'eggulu ng'oziyingirira almost ku kakeeka kukkiriza bukkiriza Yesu Kristo nti yakufiirira ekibi kiri gwe ng'oyise ku musalaba Gologoosa ebyaffe byonna byaggwa bwe kiri
Kumusala Golgotha khalas awe twatemera endobo. Era waliwo n'akayimba kagamba ti yeetiika ebikolime byange n'abitwala ku musalaba, yeetiika obwenzi bwange n'atuuka walala, yeetiika obubbi bwange, yani n'abala amazambi gano agamanyikiddwa omuntu gawangalirako ng'alina okuganyonyola yenenye, kyokka gakomyayo n'agazzaayo eri nti oli yageetika ku musalaba. Tuzanye buzanyi wagisebo ebisigaye temwetawaanya era eddiini ebyo ebyokubeera strict ku mateeka, ebyokubeera ku bunkenke, ensalo za Allah bannange kino kiri haram, kino mukyegendereze, omutonzi waffe takyagala, mukama waffe takyagala. Ebyo byammwe by'abasiraamu, mukyali ku ndagaano enkadde ziri ez'amateeka. Eno tuli mu kisa kya Yesu. Kitegereka kasita Katonda yawaayo omwana we n'atufiirira ku musalaba, byaggweeraawo ku musalaba mu kafo kaawa k'eggologoosa we baamukomererera khalas n'ebiggwa. Obukaafiri obwonna nga bwogenda obuwulira buva ku theory ya Pawulo. Ekibi ekiki ekibi ekisikire muwulire bannange, bittifaaq tekiriiko mpawa eno mu basiraamu n'eri mu Christians nti eyo theory y'ekibi ekisikire ereetebwa ani? Pawulo. Ereetebwa Pawulo era esinga mu babaluwa gaani? Ga Pawulo. Ekibi ekisikire abantu kibaalimu, n'olwekyo ne muvaamu ekigambo ekinene ekifaanaganako bwe kityo, wanataja minhu. Era mu nadhariya eyo yennyini ey'ekibi ekiki ekisikire ne muvaamu ta'dhimu as-salib, ne muvaamu okugulumiza omusalaba. Lwaki omusalaba guno ogulaba nga gwambalwa? Lwaki ogusiŋŋaana nga guli ku kkubo? Lwaki amasinzizo galiko musalaba? Tuli ffenna. Lwaki entaana ziriko misalaba? Tafaulan baga omusalaba guno ono abadde mukkiriza mu gwo. Idhan eyo gyali tali mitawaana, eyo gyali tali miki tali mitawaana. Lwaki abadde yakkiriza nti Yesu Kristo yamufiirira ku muki ku musalaba. Kale wadde no ku nsi abadde awangala mwenzi, abadde alya riba, abadde mubbi, abadde mukumpanya, abadde mutemu, abadde muyaye, abadde mufere, abadde mulaasi, abadde kasita yabeeranga yakkiriza Yesu Kristo omwana w'e Nazaaleesi. N'olwekyo wano wanali seefu. Bw'omuteekako musalaba gwengaddira ku ebyo nga naawe ogenda mu maaso n'obwamawale. Lwaki? Kubanga ku nkomerero entaano bagenda giteekako muki? Bagenda giteekako musalaba. Ebyo nno okugulumiza omusalaba ogwo kyava ku ki? Kyava ku nsonga eyo ey'okukkiriza nti no tulina ekibi ekisikire, ng'ekibi ekyo ekisikire kyali tekisobola kubeera nga kivaawo okuggyako nga Katonda ewasooka asindisa omwana, oba mu njogera endala ye kennyininyini yejjidde. Kitegereka? Mu mbeera endala ng'okkiriza abo abasatu at-tathlith. Kakati kasita okkiriza ekyo kiri ekibi Adamu kiyakola mbwe kitambula nga kitulondoola ekyo nga kikomaawo, era nga Yesu kyekyamuleeta neyefuula omuntu lwakubeera nga ataasa omwana w'omuntu n'okumununula mu kikompe ekyo n'ekkoligo mbu eryamuliko. Bye twalabye mu musomo gwakoze gutya ogwawedde nti obusiraamu awwalan wa akhira, okuva ku ntandikwa okutuuka ku ki? Ku nkomerero yaabwo bugamba nti omuntu ekikolobero ky'abaakoze kiki? Wala taksibu kullu nafsin illa alaiha wala taziru waziratun wizra ukhra. Kitegereka? Kakati kyekyaddirira awo Pawulo ono
gwe tulabye eyaleeta ebintu ebyo yali abikolerawo wennyini mu Bayudaaya wawulidde nti nno Yesu bwe yamulabikira yamugamba enjiri genda ogikole mu Gentiles bannamawanga basajja battu abatannategeera ddawa tennakola etya tennabatuukako batambule otuuse enjiri yaani ya Yesu Kristo. N'awandiika amabaluwa, ebbaluwa ya Pawulo eri Abaroma, ba Roman Empire, naam, ebbaluwa ya Pawulo eri Abafilipi, ebbaluwa ya Pawulo eri Abagalatiya, ebbaluwa ya Pawulo eri Timosi asooka ne Timosi owokumeka owokubiri, n'Abakolinso esooka n'Abakolinso ekyokumeka ekyokubiri, Abasesalonika, Tito, Filipo, abo bonna Abafirika yatwerabira. Abafirika yatwerabira oba Seeka Lukumani. Omusaka lw'emmese mwasangayo egundi ebbaluwa yonna ya Pawulo yatuukayo. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ndi munakuwavu nnyo ngeri gye ntegedde ensonga ya Pawulo oyo kakuyege gwe yakola kwe kwabulira ne taata kwe kwabulira ne maama naffe lwe lubadde olujegere naye alhamdulillah twebaza Allah. Saba Allah alungamye n'abalala bangi abataase ekigambo ekinene ekiboolekedde. Kakati awo wennyini we tugenda okutandikira musomo gwaffe ogujja. Pawulo tumulaba nga kaweefubeewe ali eyo mu Bagentiles yeetala ajja atya okuyingira mu ndagaano empya, ajja atya okuyingira mu byawandiikibwa. Ne tumusiŋŋaana nga tayali ali mu njiri ya Yesu Kristo, yabafa enjiri ya Yesu Kristo, ekitabo kya injiri ekyamusiddwako kyo kiri luddawa, tukinoonya tukitresinga, tetukola tutya, tetukiraba. We tubadde wano ebintu bino ebya Trinity tebinnabeera official, wabula tukulaga nti ku nadhariya eno ku kino Pawulo kye yaleeta mwe mwava byonna ebyo nga biva ku kintu kino Pawulo kye yaleeta. Waffaka Allahu aljami' lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin. Gwe n'atali musiraamu ali eyo wejjeemu ekigambo ekigamba nti siva ku ekyo abantu baffe bakadde bange kwe banzaalira kwe bali. Jjukiranga olunaku olwo nti ogenda kuziikibwa wekka. Olina okutegeera enzikiriza entuufu, yaani obeere ng'ogoberera amazima amatuufu olw'ensonga ogenda kuziikibwa wekka, ate era okusinkane Katonda ng'oli wekka. Teweesiba ku kibinja nga kyabula olw'okuba olwanirira ng'okiyita ekikyo. Munnange si kikyo, amazima ge galina okubeera agago.